Olamusizaako Ssebo ne Nnyabo ali ku BBS Telefina ya Bwakabaka bwa Buganda. Musajja wa Kabaka abiri mu Yematovu Munnakalungu Munnabuddu nzikalidde. Olutindo luno lwenzikaliddemu wano mu BBS olunaku luno olw'Essande lunyunga butereevu ku GMS Gombe Medical Services Hospital abasangibwa wano ku Balintuma Road va Emmengo ngodda Nankulabi Olwisa University ojja kulaba GMS so ne bwoba ova Nankulabi ngodda Mmengo Olwise Wakaywa awo ewali Buhamps. Lwaki mbogerako bwentyo? Babano beewaayo okumpanga abasawo mu ngeri zonna mu bukugu obw'enjawulo bajje bakusomese Gwandaba bajje bakujjukize butya bw'olina okuba omulamu. Ali ku BBS Telefina olunaku olwaleero ate ndi n'omusawo ow'enjawulo. Buli akola mu ddwaliro ffe tumanyi bamuyita musawo bwe waawo obukugu bwawukana mu ngeri emu oba endala. Ndi ne Dr. Martin Mugenyi ono nno oyinza okugamba nti yakulira enzirukanya y'ebyemirimu kubanga ye administrator ku Gombe Medical Services Hospital. Ate era mukugu mu kukebera n'okunoonyereza y'ensonga lwaki mmuleese. Dokita ensi ekulaba bulungi era ejja kuwulira ng'obabuuzizzaako. Ssebo neesiimye okunkyaza ku BBS Telefina abatulaba nga bwe bannyanjudde. Nze Martin Mugenyi nakuguka mu kukebera na kunoonyereza ku ndwadde n'ebirala eby'enjawulo era nsomesa abasawo ab'enjawulo mu kunoonyereza n'okukebera ku ndwadde. Ssebo okukebera kitegeeza nti nzize gy'oli olina ekikuluma n'ongamba ndeese katugeze omusulo ndeese katugeze amalusu nsaba kumbuulira ki ekirimu. Okwo kwe kukebera. Nze ne ndyoka nkugamba nti mulimu ka TB mulimu kano ka malaria. Okwo kwe kukebera. Musawo linda Ssebo nange kennyini Ssebo nve wange nenga nti katugeze kangende ku Gombe Medical Services Hospital Ssebo nga ndeeseeyo kasampo kasitulu Ssebo oba ak'omusulu eddembe ndirina olirina kubanga gw'omanyi bw'owulira. Oyinza okubeerawo nga wasuze olina embiro nogaa bannange kiki ekyatuuse wano nogaa kantwale bakebere bannaye kiki ekiri muno olubuto nga lungulumba olubuto nga ludduka. Nze nga nkuwa ripooti nga kino kyekirimu era tujja kukola bwe tuti. Nze mbadde manyi nti nze nyina kunnyonnyola bwe nasuze. Onnyonnyola naye eriyo bano abatuuka nagaa munnange nakano kaŋŋende nako katugeze ekyangu ennyo. Abantu babeera n'ebirwadde eby'omu lubuto katugeze obuuka bw'omu lubuto. Ne webaka otulo n'okeera ku makya nga obuliri bwonna bujjudde ensiriŋŋanyi. Kanziyite bwe ntyo nti nsiriŋŋanyi. Naye nga biikwa bya mu lubuto byavudde mu lubuto gaagi n'emisota gyavuddewo. Naye nga gyavudde mu lubuto lwo ne gigwa ku buliri. Kati gwe olina kugiyoola buyozi n'oleeta gye tuli ne tukugamba nti ezo nsiriŋŋanyi ziri mu lubuto lwo. So kakati bwetyo bwe tukebera kati okunoonyereza kiri awo kugamba kati kandeete ekigambo nti kati tuli tubadde naki Ebola oba kolera. Abantu bonna balina embiro buli omu adduka embiro ontegedde amaaso naye ng'oli awoza nti amaaso gannuma sisobola kutunula mu musana. Kakati kiri gye tuli fe okugenda ne tutunuulira eriiso eryo ne tujjako kye tujjako ne tutandika onnoonya akawuka akalimu ne tukugamba nti ekyo obulwadde bw'olina bwe buno. So ne mukolera mu bino by'owulira COVID yazze bwe bityo bwe tuli kwe kunoonyereza obulwadde buzze naye nga tebamanyi ki kyennyini bulwadde ki bwennyini naye nga tulina okukebera okukozesa obukugu obw'amaanyi kuba oyinza okukebera nga ne byokebera tebiriiyo tobitegedde naye bw'oba nga tolina bukugu obwo tojja kukituukako. Kakati dokita Ssebo gw'okebera Ssebo nze nkubulira byendaba Ssebo naye wange mu famire Ssebo lwaki omuntu baali mukebedde era lwaki baali munoonyerezaako lwaki nkireese bwe Ssebo ffe twegulira eddagala lyaffe mwe mutulwisa ate ne mutusaba sente nnyingi nnyo ez'okukebera ne layini ne ziyitirira. Kakati lwaki omuntu akebera ekisooka kati ffe tuli mu kibuga
nti buli ssaawa tusoma ne bw'onaatuuka mu mawulire kati mu ggulire bateekamu health digest ne bakugamba nti omuntu bwa malaria awulira kino na kino na kino na kino bw'oba wasomako bw'olaba obubonero obwo oyinza ogaka ngende bankebere kino malaria obubonero kyekintu ekimu ggwe omulwadde kyolina okujja n'obuulira omusawo n'alyoka agamba nti bakukebere oyo yandiba typhoid oyo yandiba kabootongo ontegedde obubonero bwe tusinziirako okukugamba nti kino kyekijja okukukeberebwako katuggyeko sampe eno yejja okukebera ekyo ekirwadde okusinziira ku byotunnyonnyodde kyetuyita clinical history oba signs and symptoms omulwadde zaatulaga zetusinziirako ne tugajjako omusulo jjako kano jjako kino tulyoke tulabe ki ekirimu bwe biba nga tulabye ekirimu kitugamba omusawo oyo kyeyadeese suggestion ye okuteebereza kwe okukebera kaŋŋambe nti kuva mu kuteebereza ku biri byotugambye ne tuteebereza ne tugamba katuveeyo n'amazima kyekyo ekituufu ku bangi kyovola bagamba nti omusujja gunnuma mpulira empewo mpulira nsesema oyo malaria abamu ne bagenda ne bagula eddagala naye nga oluusi si malaria ontegedde abantu baligula naye nga lwaki baligula olwogamba nti bw'abategeera nti omuntu alina malaria afuna okusesema afuna olubuto okumuluma afuna ka temperature ontegedde oluusi nga si kyo n'obulwadde obulala buleeta ebintu ng'ebyo obubonero ng'obwo so kati kyetulina okukola nti olina okugyewa omusawo n'agamba kebera malaria kebera typhoid kebera kino kati bwe bivaayo results bwe ziva ewaffe ne tugamba nti malaria mwali awo kituwa ki okulonda eddagala ettuufu lwaki abantu bagula eddagala lwa bintu nga bisatu nze kyensuubira kunze ekisooka kumanya na kukoppa buli omu kati mu kibuga wano ndowooza we tuli musawo muyivu abasinga kukoppa na kumanya na kugamba nti mmanyi ekyokubiri abantu obudde tetukyalina budde ogenda ku ddwaliro ne bakugamba nti ogenda kebera musulo n'omala lunaku lulamba ogenda ku ddwaliro ne bakugamba nti ogenda kulaba omusawo nga taliiwo ebyo bye bireetera abantu okugula eddagala ekirala nti eddagala lino fayini oluusi babamu bagamba nti luli baalimpa lyakola nange ne mutewo wange neryoba ne mutabani waabwe namutwala bamwandikira kano ne kakola nange nja kumiraako kikole n'ebyo biri awo so ebyo bye bimu ku bireetera abantu okukola ki okugula eddagala n'okwewa eddagala naye ate mulimu ebulabe n'obubenje mu ekyo kakati kuffe oyinza okuweewa eddagala ne liba nga si ttuufu kyekisooka ekyokubiri ojja kuwa eddagala nga siri ery'obulwadde obwo oluusi ojja lyewa obe nga gwewadde eddoozi etamala ofune eki okugubya endwadde awe wava oli nagenda egini ne bampa eddagala saawona naye nga gwe waleetera eddagala eryo okugubya obulwadde bw'olina so bwe bimu ku bizibu ebiva mu kwewa eddagala bwe tuba tujjanjaba ndowooza nja kunnyonnyolako ekimu kuba mu kujjanjaba ate nzeyo kati nalekayoke space nemba nga ndi ennyo mu kunoonyereza naye kiri bwe kiti kyakunnyonnyola kyemmanyi era kyenasoma nti obulwadde bwe bamala obulaba waliwo akaseera kolina otwaliramu eddagala erijjawo obulwadde kati obulwadde obwo bwe bakuwa eddagala eryo si buli ddagala libakuwa nti ligenda kukolerawo kitegeeza nti lwaki tukugamba okudda nga liweddewo kulaba eddagala eryo lyakola oba teryakola bwe liba teryakola twongere tukuwe eddala obulwadde obwo era bw'obanga okomyewo kyetuyita review date tuddamu era ne tukukebera katugeze wajja for malaria yalimu ne bakuwa eddagala bwe bamala okuwa eddagala eryo ne liggwayo bagaakomawo bw'okomawo era baddamu ne bakukebera malaria bwe bajjako malaria n'alaga nti aweddemu tebaddamu kuwa ddala bagaa kati oli bulungi wawona ne bwe kitegeeza nti ate malaria akyalimu era kikola ki tuddamu ne bakwongera eddagala nati nze empiso ssatu ze mwankuba ngolowooza zimaze anti nzimpulira bulungi bw'oba owulira bulungi kituufu naye kitegeeza katugeze nti malaria walina mungi nakkakanako kitegeeza obulamu buba butandise okudda oyitegedde bwebuba butandise okudda olina wootuuka n'ogamba nti bannange
mteredde oba bannange kamaleyo lino kigwe oli ku BBS Terefayina ya Bwakabaka bwa Buganda musajja wa Kabaka Birimo Matovu ndine Dr. Martin Mugenyi nebaza Gombe Medical Service Hospital kumpa abantu gwe bati abasawo abateeketeeke ate abatendeke akyatwongera bingi naye kampumulemu eddakiika ng'emu bbiri nkomawo tovaako weewaawo kulikayo kulikira ddala olutindo lukyanyunze ku GMS Gombe Medical Services Hospital abasangibwa wano ku Balintuma Road oluguudo oluva e Mengo okudda e Nankulabi awo Lwisa University awo basangibwa wenzijja omusawo Dr. Martin Mugenyi abakulu bamumpadde olw'okuba mu kunoonyereza n'okukebera abeeko kyagabana nange naawe atulaba mu kiseera kye buli muntu bw'abanga asoma tulina amateeka agatufuga kiringa kakati nze ndi wano nti manyi okukebera n'okunoonyereza ku ndwadde naye bwe bituuka ku nze oba ku bange tekikkirizibwa ge mateeka sigga nti ekyokola tokimanyi ekyokola mbangi manyi ne sikkirizibwa kubanga bw'oba okola ekintu ekyo ngambe nti oba n'omukwano mungi wekiriranya n'ogamba bakino bakiri obeera mu kubya byayi kakati kyetukola ogezaako n'okivaamu singa omwana owange alwala ate muleetera wani omusawo omulala kati mu kifo kyogaa nti mukuba empiso eno boyiza omwana wange empiso edda amukwasa oli amukwate mu profession nga bwe tusomesebwa kakati ekyo tetukkirizibwa mu mateeka naye ng'ate oluusi tubikola kati baleeta buno bwe tuyita mu rapid kits obeera awo katigeze njagala kwekebera siriimu ofumita akagalo kaba tekannatuukayo ng'otandise okugwa mu bikopo ngoga bannange ndoza nalwala ng'ate gwe okataddeyo ng'ate gwe ogeteereddeko ate nga naawe oli mukugu abadde anywa kyayi ng'akuwolako n'okuwola tawoza akwokyeza kali kyova onoonya oba dokita onoonya munno omukono guguno kenzijako akasaayo nkebere naawe n'obeera eyo ng'amameme gakukuba ng'olinda munno byakola bwekyo bwe kiri kisooka ojja waliwo katugeze tujja kozesa nnyo omusujja ogwaffe gwe tumanyi emusujja gunnuma malaria omusujja gunnuma ne bakebera waliwo bye tutakkirizibwa nno era nga tubikoma abamu kuffe tubikola mu nsobi bannaffe nze sibimanyi naye mbimanyi kuba nsupervisinga abamu n'osanga oli nga aripootinze ekintu ekitaliiyo abamu tubikola tufune ssente abamu tubikola naye nga sikitukkirizibwa omusujja omutono teguliiyo bw'oba oli mulwadde ontegeeza ekyo kyekiba kisooka dokita kadde mwaka ensi ekawulire teriyo omusujja mutono kiringa kugamba kakati kankozese kanveeko ku musujja nzire ku siriimu eriyo siriimu omutono n'omungi mu mulwadde siriimu asigala siriimu teriyo musujja mutono teriyo musujja mungi kati okukirambulula kiri bwe kiti nti bwe mba nina malaria kitegeeza nina malaria ne muffe mu basawo tulina kye tuyita severe malaria severe malaria kitegeeza nti ofunye malaria n'akujja mu ntandikwa n'aba nga saagadde kosa kigambo bungi naye ng'afudde mu bubonero buno obutandika n'agenda mu bubonero obukuyinza okutuusa ku kufa okutegedde ekyo kyenyinza okwogera bwentyo naye nga sikuwoza mbu olina omusujja omutono olina omusujja omungi lwa bigambo lwakuba nti ndowooza tetumanya kulambika anti mulina lulimi lwemukozesa olina kali mild bagamba skante malaria ekyo tekiriiyo mild infection so ebyo bigambo tubikozesa nze waliwo we tubikozesa niwe tutabikozesa mu diagnostics oba mu kukebera endwadde tetusobola kukozesa kigambo ng'ekyo tukugamba nti olina malaria katugeze bwe tuba tukebera malaria tukebera simi eyo gye tukugjeeko ne tukebera okuva wonna batugamba okebera ebibangiriza 100 ne mu 100 omwo nyinza okebera mu sport emu nensambamu kamu mu sport endala nensambamu 3 mu ndala nentasangamu mu musaayi gwe gumu naye nga tugugjeeko tugukebera so kakati kyovola bantu usually bwe tuba tukola tugamba nti wa range ofunye mu bibangiriza ebyo 10 byokebera
okuva ku kyewasookeddeko paka ku kyekikumi osanze eki naye oli nakugamba nti nsanzeemu 0 to 1 kati ago oba owulira bali bakugamba mu ngeri entono okunnyonnyola oli omulwadde nti olina ka malaria naye si kanene si kangi naye nga si bti ekituufu kyakyo akatono n'akangi bikuluma kyekimu otegedde okugjako kali kayita akangi otandika okugamba osikoondoka kagamba otabuka omutwe omwana yesika weesika ebigwe bityo yenjawulo naye n'akatono kakuleetera okwesika kisinziira mu mubiri gwo oba kugezesa ki okukebera okukola ekituufu n'ekikyamu nyinza obutagusala mwe mubasomesa gwobasomesa naye obutuufu bwakyo kiri nti buli lwe tukebera nze ne bwe banaakujja mu ddwaliro ki nojja ewange katugeze bakulifaarinze nga bakugambye eri olina omusujja bw'ojja kujja emwezi jja sooka ate kuddamu anti era abasawo banziramu bwebaddamu eno ne tugamba nti tolina sirina ate nze ndaga empapula zeeri bagambye nina olina bweze kufuna bujjanjabi tugamba nedda kakati awo ne tuddayo ate ku bubonero owulira otya kiki kyatandise ddi kiki kino yeyo embeera gye nkugambye kakati ffe okusinziira ku bye twalaba nga tulina kujjanjaba bubonero kyesimanyi oba bwe wajjanjabwa wafuna enjawulo oba tewafuna njawulo budde bugenda okuziba nga mbuuka kakati ekyali kikuluma kyali kirala naye ate olinga akusindise kuki waliwo embeera nti nkozesa eddagala ettuufu ku bulwadde obukyamu gyekiri era ffenna bwe tuba tusoma tolowooza nti twenkanankana kazibe sayizi nga kati gwe tolowooza nti kilo z'olina ze nnina so ne mu kusoma kuno ne bwe tutula mu kibiina kimu bwe tusomesa nti okukebera endwadde tuyita wano na wano na wano wali wajja okwagala nkole shortcut nti nsobola kukola kano nenfuna kino ne wabeerawo ndi nga ngenda gigobera step ku step ku step paka lwanaga nti kino kyekikuluma ekyo kyekituufu naye ebeerayo naga ebweri waliwo bameka wali olabyeko olunaku ne mubeera katugeze wonna mu ddwaliro kaŋŋambe nga muli mu layini abalwadde nga 100 mutandise okwekalakaasa banayituluddewo benagamba abo baaki nti bamusujja mugubajjeeko nti nagaba kakati katufulumye ripooti oli najja nakukwatako bwanaga oyo mungi omanyi lwaki tugaana omusawo ajjeeko omusaayi okugukebera ajjeeko si alina okukebera lwaki nti ajja kukwata kawulire ng'otintima oyo musujja aleme kukebera yawandike buwandiisi oyo musujja gyebiri malwaliro ate ebyo bye tugobera ddala kati tetwagalira ddala kuwuliza era ffe waffe bwe nkusanga nga gwe ojjeeko ng'ate nkusanga ne ku kyuma gwekebera ebyo bikonde oba dismiso si bwe kyandibadde si kituufu kuba olabye clinical notice z'oli omulabye embeera gy'alimu kitegeeza otandika mu bwongo okwimajeninga kino kyekimuluma kino kiki so nga ate kiri kyetwagala kebera weetegereze ogambe nti kyekyo ensisiro era bwe ziri era tugenda kuziwuvu omwezi guno tulinayo olusisiira lw'abakyala naye ku luno tulwadde abannaffe okuva batugambe abanoonya obubudamu abanoonyi b'obubudamu abasudaani abaeritrea Ethiopia kakati njagala kugubuuza nti olusiisiira lugenda mu maaso tuwa omukisa bannaffe abo abanoonyi b'obubudamu bw'obanga wadduka mu nsi yo olw'entalo olw'embeera yonna tulowooza nti waliwo ebitasobose naffe katubakwatireko nabo tubaddizeeko so kikye tubaddiza kuno tulaba abakyala bokka obwereere bajje ku Gombe Medical Services Hospital okuva nga 26 okuva jjo okuva olunaku lw'eggulo ne leero paka ng'ennaku z'omwezi 3 n'enkya weetuli n'oluddako dokita nga tufundikira ku Gombe obeerawo ddi gye mwesiga obeerawo ddi buli lunaku weeri okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 2-3 ez'ekiro tulaba ku BBS Refiner
Gombe Medical Services Hospital weeri kuweereza bannaffe abafunye obuzibu ba specialist wetuli tujja kubayamba bannaffe abeetaaga okwebuuza mujje ffe wetuli saawa yonna. Wow. Awo sijja kusukkawo ye Dr. Martin Mugenyi omu ku baadimini b'eddwaliro amunoonyereza ate era omukebezi ngamba mu by'ekisawo. Kakati wenjogerera olusiisira lw'ebyobulamu lwatandise olunaku lwajjo lukyagenda mu maaso ne bwe tujjidde ku mpewo nga lugenda mu maaso weewaawo nga obudde buzibye tutandise okusiibula abamu okyayina lunaku lw'enkya n'oluddako omukisa guweereddwa bannaffe abava mawanga ag'enjawulo wano agatuliraanye gamba Sudaani, Ethiopia, Eritrea n'awalala. Essira liri ku bakyala, muleete bakyala bammwe nammwe abakyala mujje Gombe Medical Services Hospital ebakebere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza nnyo munnange Azizi Matovu abadde kamera, omuwala Catherine Nasaka ateeseteese programu eno ne Shafa ne bakama bange mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Musajja wa Kabaka 2 Matovu mbaagaliza akawungeezi akalungi. Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale.